because the first graduation year, abadenga from your students, but it says first or from your students are certified in your Okay. So it's a good celebration. It's an achievement for him. Let's talk about Douglas. Amanyiga Douglas is the one of the guy at media personality atabera nyo musikando. Botula how can you celebrate Douglas? Bichi byakwongeddeko in your life? Nze Douglas anyongeddeko nnyo in my life. Soka ampikidde endongo yange. Yeah. Ambeerako nankubeera amasimu na advising on this and that. Nimba nakyagala okukola misa have a concert or album going to get nemwebuuza kumanya akola nnyo events ze every year, so he knows how to handle events. Nafuna concert yange nemwebuuzaako nandabula nangamba ekyokukola kwegamba he's a nice person. Ate he's nice to everybody. Let's talk about oluyimba lwo sikyaswala. Twawuliddemu amaloboozi g'omugenzi radio. Is that AI oba mwalukola omusajja tanafa? It's AI. Yeah. Is AI not affecting the industry today, Karo? Tetugenda kibeerako ate paka, but if it's there, it's there. Ate in fact it's where we are headed. It's about to become bigger. Kati mukyewuunya nti nsobola okukola oluyimba n'omugenzi. Era we twewunyiriza. Yes, musobola but then it's going to get a time ne video omugenzi mwali. Wangi? Mutumanyi nange yagigenzeemu. Ate ng'eri on point. AI gyeraga. Natuka ku point nga otigabagamba enkolera video. AI nekolera video oluyimba nga tumaze nakubira Sasha C. Ndeko nga wokyogedde nti AI nga tanafa. Did you love this guy? Wali owulira weegomba okukola naye? Radio, Tanafa, he was my nalina mutima good life nga ndikireresa. Bambi. Nga mpagira nga nze bano balaba smart team, ebada smart team yange. Nga nina okutambula nabo most of the times for the shows. I party with them, then I didn't just summer. So I loved him so much. In fact, the nakayimba ako sagana kawulira nnyo because at times they come by different feelings, different memories, different everything. Nizo kawya ni nkawa ni mtamanya na wachi nkawa. It gives me a different feeling altogether. But still, I would love to celebrate him, and I would love to feel like he's still with us. It's a good feeling. Good enough waliko mutimu nga bw'okyogedde, but everyone like today bw'avaayo n'ata oluyimba abasinga kati kwebateeka like weraba kiri so good because buli omu kakina okulaga mbu already was a different person era nakye yakola mu industry yafuddifula eyakabi kubanga ate bwe yavaawo industry somewhere yayononekanamu era ina music gwakolanga wanjawulo ina music gwakolanga atu inspiring for generation so it would feel nice watafuna omukisa kukolako naye naffe kutaaya akayimba maybe mubanga mukama atisobosa why not because me he used to inspire me a lot and the music mungi gwe yayimba natuusa generation yaffe natuusa music ye sound yaliwo he's someone we should celebrate each and every day era omuntu anyiiga nga amuwira mulimba lw'omuntu ayina kisanyukira nnyo because for me I'm celebrating him a lot. Kuba omuntu wabuuliza that the guy maybe is unreplaceable era oli n'agamba nti abayimbi ennaku zino tebaabatwalemu kozi oyimbye ennyimba eziwera Karo and people abantu bakwagadde bandigambye awo siwe wandisaanidde bandisaanidde artist ne weetengerera n'otakola na mugenzi. People will judge you. Judging is okay, but art is art. Art wamuzibira kubo. Art when something is nice you cannot block it. So if wabanga AI chekola kirungi tebusobola kizibira kubo. It will do what it's supposed to do. Bwekigana bwekikola art is art. Nobody controls art. Nobody. Kyetaddemu oba wakubye n'okkuba akasimu n'obagamba bannange I want to do the collab with omugenzi munteeremu amaloboozi gwe oba kyetaddemu bweteesi? Nobakikola because but that is a producer who did it, producer art. Of course he maybe was inspired by somebody else. Nagana I can how it would sound if I have radio on this project. So now I'm taking and it sounded. It sounds okay. And it's good to celebrate omuntu yatuyimbira music wakawe munsi yaffe. It's good. We really hope that we can get other artists. Tufakode ku Michael Jackson. Hey.
ne Whitney Houston. Okay, twogere ku show y'omukulu etuuseewa Show etuuba ebawuubira ddala etuuba tukiriko nnyo. It's happening on the egenda kubeerawo 18th of May. Okay. You have only 2 weeks to go. Tomanyi etuuba but tulina essuubi nti abantu mugenda kujja mu bungi. Tell people to come and support your husband. Oba eki statement enkozesa ntuufu. My friend. Ii osimuddewo ekyange. He's my friend. Olaba Kempeta. Oh, your boyfriend. My friend. Okay. Mbadde nsaba kwita abantu bonna mwenna abali eyo worldwide, Uganda, ensi yonna mujje mumagire the first hip hop concert. Okay. Because other artists have done celebrate themselves, but for him he's celebrating hip hop and the culture. So I think kintu kyamaanyi, kintu kikulu. Let's be there and celebrate hip hop. My last question. Baproducer bagambe bagenda tandika tunda sound zaabwe nga wayimba Chekecha ne bagiwa omuyimba omulala track yennyini ne bagiwa n'omulala ne bagiwa olulala. Reason being, their reason they are saying you guys abayimbi temubasasula temubawa royalties zaabwe. How can you react about this as an artist, as a great artist in Uganda? Yabe nagambe art is art. Art amuzibira ko. If something is nice, you cannot block it. Nze when nayimba oluyimba mu track ya Chekecha ne lunyuma. Siswalagana ate duwa muntu. Sound banagitwala bagitwala, it's okay. Ne bagiwe you saw me I did balance. When namala okola balance track yange sajigabira oninga buli agala ojimbira majimbiremu. It doesn't take anything away from you kugabana because it's art. I don't know why people feel like kino change. That's why Nigerians want to sing. Mnajua so kwira nga bayina oluyimba nga oli mu track yeme nyimba nga 10. Nizo nanga nyimba zache za kabi. In Uganda we have that problem of entitlement. Obulanze producer na lyo ngona kayima kayagala track ogaba. Bambi jigabe screen akozi. Jigabe nnyo jongere yo nabana no bakitulemu ko fide bwengeje bakitulamu. It's nice. Please. You're okay mu mutima I'm mulungi. very okay, please. Mujongere yo track mugitambuza abana bayimbe. Because ne art yagwayo. Osobola kuba nawe nga tolina kyozzaako nogamba nate ng'ojoyineyo ka track ke wakuba ak'ettabu kagabe. Tuli mu nnaku za Oral Isma Access. These days there's ennaku ze yatulekawo. Biki byojjukira ku Isma? Isma yali spokesperson wange. Awulira omuntu avaayo nga njogerako obi nga avaayo nga akuba ekikono akuba ekikonde. Akuba ekikopo. Era mujjukira nnyo mbuno yali anjagala nnyo. Era oh God, Isma yanuma, bambi Isma yanuma. Era yonna gyali Mukama amulamuze ekisa. Era omwoyo gwe guberenga. Let him rest in peace. Asikalenga ali resting in peace. Tumwagala nnyo. Tumumisinga nnyo. Era mwagala nnyo. Era mumisinga kuva ku mutima. Kusande family yonna bakimanyi nti mbaagala nnyo kubanga muganda we omu alina kutimira Mutasasha Huda. That's how I met Isma through his sister. Baagala nnyo. Ku Sunday tugenda ku celebrating omupiira nga tumujjukira ogenda baayo. Guliwa. Musambya. Nja kubayo.